nziziza musango oyogera ki ngenda kwogera nayo Ssaalongo Hajji Erias Lukwago yazaalibwa nga 11 May omwaka gwa 1907 ku kyalo Kabungo mu kiseera kino nga wali district y'e Kalungu mu ssaza lya Buganda Buddu. Bakadde be ye Muhammadu Mirundi ate nga nnyina ye Salimata Nakayaga nga babazaala abaana abasoba mu 20. Lukwago emisomo gye yagitandikira Buddu gye yamalira P7 bwe yali tanneegatta ku Kampala High School mu Kampala nga yeegomba nnyo okufuuka munnamawulire wadde nga teyasobola kukituukako. Lukwago yeegatta ku Makerere University mu 1975 gye yafunira diguli mu mateeka gye yava okugenda ku Law Development Center okufuna diploma emukkirizisa okuwoza emisango mu kkooti ate oluvannyuma n'agattako ebbaluwa endala mu mateeka gye yafuna okuva mu International Law Institute. Mu kusoma amateeka Lukwago essira yaliteeka nnyo okutaputa ssemateeka ate n'eddembe ly'obuntu era bwe yamaliriza okusoma n'atondawo kampuni y'abannamateeka gye yabatiza Lukwago and Company Advocates okusinga essira nga baliteeka okutaggulula obulipo obuli mu ssemateeka ate n'okutakamanira eddembe ly'obuntu. Okussa essira ku nsonga zino nga buli lwafuna omukisa okubaako kyayogera eri abantu nga talema kubajjukiza nti obuvunaanyizibwa bw'okulwanirira enfuga egoberera amateeka bwa buli muntu ssekinnoomu era n'abamu ne bamupaatikako erinnya erya rule of law olw'ensonga nti ekigambo kino yakiddiŋŋananga nnyo. I have with me here the bond document which clearly states that I should appear before CID. So I only woke up to see these people again cordoning off my home. I don't know what they are up to. Lukwago yalondebwa mu mwaka gwa 2006 ku tiketi ya Democratic Party DP ng'omubaka wa Kampala eyo Masekati era bwe yatuuka mu Parliament bayanguirwa okuteekebwa ku bukiiko bwa Parliament ak'amateeka aka gavumenti ez'ebitundu era n'abeera minisita wa gavumenti ey'ekisiikirize avunaanyizibwa ku ssemateeka. Wano yaweerezaawo ekisanja kimu n'asaba bannakampala bamwesige okufuuka mmeeya w'ekibuga Kampala ekintu kye bakkiriza era n'alayira okubaweereza mu kukuuma amateeka ewatali wadde okumenyako n'erimu. As the returning officer for Kampala district, I declare Lukwago Erias, who has obtained the largest number of votes, to be the elected candidate for chairperson Kampala district. Lukwago ky'ataamanya oba kye yamanya nti yali ayolekedde olusozi Gambalagala okukkirizisa abakulembeze banne mu kibuga okugoberera amateeka eddembe ly'obuntu ate n'obwenkanya. Ezimu ku nsonga ze yasookera nazo ng'afuuse mmeeya yawandiikira omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road ng'amusaba okusengula kkooti eyateekebwa ku kitebe kya KCCA olw'okutaataaganya emirimu emirala egikolebwa ku kitebe kino ate n'okuloopa abamu ku bakungu abaali basaba ensimbi mu kkooti eno wabula olutalo luno lwamulema okuggusa kubanga n'okutuuka olunaku olwaleero kkooti eno tesengulwanga. Lukwago amaanyi ge yateeka ku bakulembeze mu KCCA okugoberera amateeka mu bye bakola kwamuzaalira ebitukula Makayi byazaalira ku nsiko anti mu mwaka gwa 2013 baamusalira ag'enkolwa okugoba mu ofiisi nga bayita mu bakansala okukkakkana nga bakansala bamunaabidde mu maaso ne bamugoba mu ofiisi nga bamulanga kuba wa kibogwe mu nkola ye ey'emirimu era ekisanja yatuuka kukimalako nga woofiisi agikonga lusu. Lukwago yeekubira enduulu mu kkooti emutaase era omulamuzi teyali mubi bwe yategeeza nti okugobwa kwa Lukwago kwali bweru w'amateeka naye era byonna tebyamuyamba anti ekisanja kyatuuka kuggwako nga woofiisi awulira mpulire nga n'omusaala gwe gwaboyebwa. Lukwago emirimu ng'agikolera ku lubalaza, Lukwago yasigala agoberera emirimu egikolebwa mu kitongole era enfunda eziwera nga talema kuddukira mu kkooti okuwakanya enkola y'emirimu etagoberera amateeka mu KCCA. Going to be very, very busy because we have a lot of pending policies, a lot of pending work. Mu kiseera nga Jennifer Musisi Makulu yakulira oludda olw'ekikugu mu Kampala Capital City Authority, enkola nnyingi ezaali zeetaagisa omukono ogw'ekyuma mu KCCA okusobola okubaako bye batuukiriza omwali okuweera abantu bonna abaali batundira ku nguudo z'ekibuga n'okusengula obuyumba bonna obw'ekimpatiira obwali bwakukunukibwa ku mabbali g'enguudo n'ebintu ebirala bingi. Abantu bangi bawalirizibwa okwoza ku munye nga balaba obulamu bwabwe bukomye era wano n'omuyimbi Bobi Wine yayimbawo oluyimba tugambire ku Jennifer ng'alombojja obukambwe bwa Jennifer Musisi mu kugogola ekibuga Kampala.
Ensonga zino Lukwago yaziwakanya nnyo ng'alumiriza nti wadde ng'ekibuga kyali kyetaagisa okulongoosebwa okuteekerateekera abantu abaali bagoobwa ku nguudo kyali kyetaagisa basooke bategekebwe bwe baali basobola okudda. Bino byonna Lukwago ng'abikola ng'anoonya bwenkanya eri abantu bonna. Okulonda kwa 2016 nga kuwedde, Jennifer Musise Makula yasalawo okulekulira obuvunaanyizibwa bw'okulembera ekibuga Kampala ng'afunye emirimu emirala ebweru wa Uganda. Era amawulire gano bwe gaatuuka mu matu ga Ssaalongo Haji Erias Lukwago yasanyuka ebitagambika n'atuuka n'okumuyimbiramu akayimba era yabuyita buwanguzi okukomyawo enfuga egoberera amateeka. Siku moja peke utaona Jennifer anafunga muzigo na kurudi musituni oba na kurudi musakala. Musisinga awumudde President Museveni yalonda Dorothy Kisaka okumuddira mu bigere kyokka oyinza okugamba nti Musisi we yakoma Kisaka we yatandikira anti entakera nga Lukwago abeera yeereega naye ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikosa abantu ba bulijjo obutereevu. Bwe baalabikako mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsaasaanya y'ensimbi w'omusolo mu bitongole bya gavumenti akakkosase yalumiriza Kisaka okupaaluusa emiwendo gy'ensimbi ezikola enguudo mu kibuga wadde nga Kisaka bino byonna yabiyita byappa ebitaliiko mutwe na magulu wabula era bwe basisinkana Sipiika Anita Amongo ku nsonga z'abakozi abeera mu kibuga era baavaayo tebakwataganye. And it was done, an audit was done, and we were told they were established to be 3,045. Or 3,085, whichever the number is. But at least an audit was conducted. And we thought on that premise they would be paid. We got shocked again yesterday to hear that they have been assembled, they have been called to assemble at Odi Kampala for another verification, which the ED says aborted. Mu kaleega bikyakaaliwo mu mwaka ogwa 2017 bannayuganda bangi nga bawakanya ennongoosereza mu ssemateeka okuwanduukulula akawaayiro akakugira omuntu okwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ng'asussizza emyaka 75 abasirikale nga batangira bannabyabufuzi abamu okuva ewaka kyokka Lukwago ng'amaliridde okuva ewaka waliwo omusirikale eyamukwata mu ngeri eweebuula omusajja yenna ekyamuviirako okukaaba olw'obulumi obutagambika. I've committed no offense. Lukwago olw'okugoberera amateeka yawalawala poliisi n'agikuba mu mbuga z'amateeka era okukakkana ng'omusango gugimezze kooti n'eragira poliisi okuliyirira Lukwago obukadde bwa shiringisi obuwerera ddala 50 nga bino byonna byaliwo mu mwaka ogwa 2022. These people have been totally crushed. I for one and the entire legal team we are determined. We are soldiering on, we are moving on, we shall keep on the fight. Ne mu kisanja kino ekya 2021 Sharifa Buzeki nga ye nankulu w'ekibuga Kampala Lukwago asigadde ku mimwa gy'Abannayuganda olw'engeri gy'abadde agugulalamu n'abagagga mu Kampala okuzimba ebizimbe nga tebagoberera amateeka ng'ekyokulabirako ekyamangu ky'ekyokuzimba ku mwala gw'e Nakivubo amazzi ne galyoka gasaasaanira mu bantu abamu nga bagamba nti Lukwago embeera eno ye yali yagirengera dda. Enjege yagwawo ekiteezi aba taxi ne bodaboda okusigala oba okugwa mu Kampala ze zimu ku nsonga Lukwago z'abadde asimbako ennyessira okulaba nga zikolebwa wakati mu kugoberera amateeka. Ebbanga lyonna Lukwago okumatiza bannakibuga okumulonda okusinga nga yeesigama nnyo ku nsonga ey'okulwanirira enfuga egoberera amateeka wabula nga gy'akomye okubuulira enjiri eno ate gy'akomye okubonaabona nga kirowoozebwa nti we waavudde n'akanyamberege okukwatibwa n'atwalibwa mu kifo we tukoledde eggulire lino ekitannaba kumanyika. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV. Go back in the house.